Alright, it's Project Media TV nga bulijjo kubanga ate egguliro lisanga wano eno eritaliko lya ate mbwa ate nedda muganda wange kati nno team Oman baagala nnyo team Saudi Arabia team Jordan mukola omulimu gw'amaanyi timu zange wano ez'amaanyi nga bw'okiwulira ziri eyo mu community ya UAE mu mawanga g'Abawarabu. Timu zange ezo nzaagala nnyo nga bw'okiwulira bakaddama bange mukola omulimu gw'amaanyi nga bwe mukiwulira mbaagala nnyo nga bwe mukiwulira. Kati saa zino eno wenjogerera ate mbadde njagala nkutuuseko eggulire emaze okuba nga nsaka. Eggulire likwatagana ku Eddie Kenzo n'omusajja mukulu amanyiddwa nga Muzata. Ebya Muzata ne Eddie Kenzo okumanya byo tebinnagwa bikyali biwanvu nnyo nga bw'okiwulira. Eddie Kenzo atandise okuba nga asumulula omuliro. Simanyi oba gundi ajja kuba agusimattuka Sheikh Muzata. Ku nsonga za Eddie Kenzo mbadde nakamala okuwaawo eggulire Eddie Kenzo nga alayira okufa n'omuntu. Kati nno tubadde tukyali awo bimaze okuba nga bitabuka. Musajja mukulu amanyiddwa nga Idrisa Musuuza avudde era ddamu n'awandiika n'agamba nti no Sheikh Muzata simanyi ki kyoyagala naye ekituufu ogenda kuba ompuliramu omusera era kenkomawo mu ggwanga Uganda ngenda kuba nsula wabweru ngenda kuba neebaka wabweru w'omuzikiti ekibuli ngenda kuba neebaka kibuli wabweru w'omuzikiti paka bw'onaavaayo obeere nga ompowa ne maama wange anti ogamba tebampoowa ne Rema Namakula njagala ogende ompowe ne maama wange kubanga wagamba nti nno ngende mpasa ennyange egenda wasa ennyoko anti oyaga omukazi alinga maama waki towasaamu nnyoko. Ebigambo ebyo tubijjukira bulungi nnyo nti Muzata yabyogera. Kati musajja mukulu amanyiddwa nga Idrisa Musuuza avuddeyo n'agamba nti nno wenkomawo mu ggwanga njagala mbeere nga nsula wabweru w'omuzikiti gwa Kibuli njagala oveeyo mpowe ne maama wange oba nfe naye nina okufa naawe Muzata ojja kunnyonnyola ebigambo ebyo nabiwulira ne mbeerabirako n'amaaso gange saagala kubanga ombuzaabuza ommanyira. Like nga commenting but don't forget to subscribe.